Oli ku Legit News 256 webale kubanga ogyekuumiddeko. Tuli ku nsonga za John Bosco Kibalama eyabuzibwawo era nga n'essaawa ya kakati amawitire ge teri amanyi gye gali, naye kyawuniza ensi okulaba nga Prime Minister w'eggwanga Uganda Honorable Robinah Nabbanja yavaayo mu maaso ga kamera n'alangirira nti John Bosco Kibalama bo bamuyina nti baamukwata ku misango egy'okutta abantu. So nno obudde bwe yayogerako John Bosco Kibalama yali yabula dda nga bamunoonyeza emyaka n'emyaka. Kino nno kyaleetawo essuubi munnakibiina kya NUP ne baffamire ye, naye n'essaawa ya kakati babuuzizza ali ludda wa, teri amanyi gy'ali. Era kino bana NUP bagamba nti beeyongera okuba nga bapuleesinga Honorable Nabbanja wamu ne Honorable Minister Kayindo Otafire nti bamuteeke ku nninga aproducinge Kibalama, John Bosco Kibalama, oba mufu oba mulamu, kubanga bakkiriza nga gavumenti ne bagamba bamuyina ali ludda wa, nti bamuleete kubanga kekadde twagala tumanye gye baamutwala oba baamukwatira ki. Ate ye Nabbanja abantu ku misango gy'agamba nti baamukwatirako byonna agamba bamuleete mu kkooti bamutrayinge oba bamuyina. So bannakibiina kya NUP si basanyufu, era kankulekera akatambi kano nga bagezaako kubanga bakulambululira oba nga bakulaga ensonga lwaki bayina ebbeetu byonna okubanga badimandinga John Bosco Kibalama, kubanga already gavumenti yavaayo nekkiriza nti be bamuyina. Taginge, good morning everyone. Mutaginge everyone za. Good morning. Thank you so much for following me and putting notification. Hi guys, taginga Minister Kayindo Otafire. Nkakasa kulunu kusawa nga zino atuuse mu office ye. Please share this live bobanga ogisobola okugishyaringa. Taginga ne Minister Kayindo Otafire. Nankantagingeko wano ku bantu kubanga kati kino kindimu ngenjagala kukiggusa. Twagala kukiggusa ye n'abamu banajja nanti nabanywera dde nkale. Abamu banajja ku live naye I'm gonna tag as much as I can. I'm sorry bemba nga nkutaga nze nga toyagala. Abasinga bonna kati anti okuva ku byampuuga twavumagana dda naye I think bakyali mu struggle. Taginga Minister Kayindo Otafire gwe twagala tutaginge ku makya ga leero. Minister Kayindo Otafire mujja kunsonyiwa bono namba yita twagala Minister Kayindo Otafire mumutaginge banga mumusobola. Minister Kayindo Otafire, good morning to you. Aliko camera, good morning, good morning. Guys, yes, mukulikeyo emukono. Well done, abakiririza mukalulu. Because it's democracy. It's democracy. I can't start saying, nti, democracy means numbers. That's what it means. Democracy means numbers. So, guys, mutaginge Minister Kayindo Otafire. Bobo manyi mutabaniwe, mutaginge aje, taginga abantu banji, benjagala ku live eno. Good morning to you guys. It's in the morning, London time. We are in the summer. Good morning, Demi. I salute you, soldier. Webale nnyo kulwana kutwiteo. Thank you so much. Nokutugolola, nokutuyigiriza. Taginga buli bantu sharinga Minister Kayindo Otafire nkakasa kusawe no minister nti otuse mu office yo mbadde nkwetaaga ojewan. Minister Kayindo Otafire njagala kugamba olunaku olwaleero leka kwebuzabuza nga Afukanaba. Leka kwebuzabuza nga Afukanaba.
Number one, Ugandans, we do not trust you. Mr. Kaindo Otafire. Ugandans, we do not trust you. Before we used to respect you, for now you have no respect in Ugandans. About serious. Kumulembe kwa Kyagulanyi gwe yajja n'atusuukusa twalaba emitima gyammwe wegiri Mr. Kaindo Otafire. Gwe wennyini Mr. Kaindo Otafire wavaayo n'otugamba nti okuwa Kyagulanyi obuyinza. Watugamba nti okuwa Kyagulanyi obuyinza 14 million zino okufa. Fwe bannayuganda tetukyali bali bannayuganda abeerabira. Tetukyali bali bannayuganda ne mwogera ebintu nga biri mu kkoona ng'Abaganda ne tukuba engalo ne tuseka. Tukyerabidde. 14 million omuwa obuyinza. Abantu be mwatta mu kalulu. Abantu abali e Makindye mu kooti nga tebalina kubeerayo. Mu military barracks be muwozesa. Abantu be musibye emyaka 4 Mr. Kaindo Otafire nga temutuwa bujulizi. Nabbanja Prime Minister n'ayimirira n'agamba nti John Bosco Kibalama amulina. N'amulemera until now. Kati saagala olimbe bannayuganda Mr. Kaindo Otafire nti mukyali kweri generation ebyo byayogererwanga luli nga muli mu nsiko. Ne, we do not believe you, we do not trust you. You better funga mudomo yako. Funga mudomo yako Mr. Kaindo Otafire. Kansubire nti kati oli mu office yo ne ba staff wo bampulira. Funga mudomo yako. Fe bannayuganda tetuneerabira. Kaindo Otafire wavaayo n'oliviiringa ekyama. Timwayambalanga uniform z'amagye. Agoboto oba Idi Amin, I can't remember that verse kubanga nali nkyali mwana muto nali mbuzabuza obobote kati ate yaliko oba Idi Amin ate yaliko, those kind of things kubanga waliwo nnyo so my scaffolds. Mwayambalanga uniform z'amagye nga mwagala okusika government B ne mugenda ne mutta abantu. Gwe wennyini in your own words Mr. Kaindo Otafire. Therefore, we do not trust you. Statement is a jokola. Customary. Rubbish. Ebyo mubiyogere eri. Nga muli ku table zammwe za NRM nga muyiyo okutta abaana ba Nuupu. Oba nga muyiyo okutta abantu abakayanira democracy, abagala democracy. Zino statement zokola za busiru. Gwe Minister Kaindo Otafire. Gwe Minister Kaindo Otafire. Fe bannayuganda ffe tukusasulira underwear yo. Ffe tukusasulira ebyo ebisati by'ogula. Ffe tukusasulira security. Ffe twasasulira omwana wo n'ajja wano ku university. Ekyo ekifo ky'olimu, even not guns nga tewaliwo mundu, nga tewaliwo obuyinza bwe mwempozesinga ku bannayuganda tosobola kibeeramu kubanga tolina qualification zibeeramu ekyo ekifo Kaindo Otafire. Leka kubuzaabuza bannayuganda Kaindo Otafire. Twakuwa ekifo oba baakikuwa mu Museveni abalivaadinga ng'era abaali naye mu nsiko. Museveni yakuwa ekifo as a minister. You can't come and make these statements if you are not among those thugs abakuba abantu, abateeka abantu ku ntindo, abadestroyinga ssente zaffe, okugula tear gas than okusasula aba police. As a statement zokola Kaindo Otafire, oli mulimba, oli muumba tutu, oli musiru kankubuulire. As a statement zizikolebwa nganzo omuntu atasasulibwa government. Nanga atasasulibwa government sobola kukola ezo statement za busiru. Mumuleke aba NUP batambule. Nga watugamba nti okuwa NUP obuyinza 14 million zijja kugwa. Nga watugamba nti mwali mwambalange ebyambalo by'amagye ga gundi ne mugenda ne mutta abantu era kye muliko ku ntindo kuliko abasirikale abatalina manya ku uniform zaabwe twabalaba Jowero twamulaba nga musongamu n'agaana n'okwogera erinnya le. Can you imagine if you serve a public office you must nga tolina kyokweka wadde date of birth wadde mukazi wo wadde your property. Kyekitegeeza if you choose to go in civil servant, you must not hide. Your details must be open to the public. Mr. Kaindo Otafire,
likakubuzabuza bannayuganda. Kati nga gwe minister oli mu office yo Kayindo Otafire, oli mukola fe tukusasula, you come and tell bannayuganda nti wabaddewo abasirikale abakubye tear gas, but nothing is been done. What is the job of minister? That you sort out all these detects, incidents. What have you done? Nga gwe minister oyogera this language olwokuba olowooza nti okyayogera mu bali bannayuganda abaali mu 1980. Tonnamanya nti new Uganda now they have moved on. Era mwe bannayuganda ba bloggers, nze sometime I just cry for you. Naddala abantu abajoininga revolution temumanyi kuba bikompola. Fe ekiriwo, when ministers say the words and they don't suit his job, that's where we escalate. That's where we go and start pinning. Minister, if you want to change Uganda, you need to know how to pin. Otherwise, Bobby Postinga, Kayindo Otafire, Yogeda is a minister. Tumusasulira. Abakuba Bobi Wine, yabakoze coach. Oli omuvubuka gwe twakwata naye mundu, Bobi Wine gye yali alazo bamukozika. Bali bamukoze coach. If is not among them, if is not among them, Kayindo Otafire, if not among them, aba police, abakubye tear gas Bobi Wine nga agende mukono ne bamugana ku ntindo na yeyongera ne bamustoppingire kalaji, wabakoze coach. That's what you are paid for. You are not paid to come and talk nonsense. Ugandans, we don't want to listen for that. We are paying you in your position. What have you done, Kayindo Otafire? What have you done that shows that these words Uganda? Ugandans, what we need to know. Nti ababa stopping the Bobi Wine kuntingo, they were wrong. Abasibida abana bafe Makinde barracks, they are wrong. Okoze watch Kayindo Otafire. Okujobuzo kugala obugaze emimwa wenena n'otunula ng'ekikutuze kyeyalira. Okoze watch Kayindo Otafire. Okoze watch. If you are not one of them, abatuma. Goto manyi nti abaana bafe bali mu military barracks nga gwe minister of internal affairs security. Abaana be musibire Makinde bakola musango ki nga gwe Kayindo Otafire nga gwe minister. Bakola musango ki? Bakola musango ki? Bakola musango ki okujojja okujebbereza bannayuganda olwokuba bannayuganda balowooza nti bye mwogera. We know that what you are talking is bullshit. What you are talking is customary. Tukimanyi bye mwogera is customary. Muli awo cosmetics. You just come here ng'omusajja bwe yakugambye nti nze nvaawo mpiseewo ennaku yange. Kayindo Otafire, bino ebintu mwe mubikola. Tolowooza nti bannayuganda tuli basiru. Bannayuganda tetuli basiru, Mr. Kayindo Otafire. Tukusasula. With all the benefits you are receiving. N'abaana bo bagenda basomera mu nsi z'owabweru on government what? Bursaries for free. Tukusasula Kayindo Otafire. Naye omuntu gwe tusasula oyinza okujja ku TV, ku Soul TV. N'otandika n'ogamba